Omuwandiisi omukulu mu kibiina kya NRM Kaswe Lumumba akangudde ku ddoboozi ng'akangavula bannabyabufuzi abafuula emikolo gy'okukungubaga ab'okufiirwa obuddala bwa kakuyege w'ebyobufuzi. Lumumba abadde ayogerako eri ku mukolo gw'okusabira omugenzi Mathias Nsubuga akangudde ku ddoboozi n'ategeeza nti okuleeta ebyobufuzi ku mikolo nga gino si mpisa ya buntubulamu kubanga bannabyabufuzi balina obuddala bungi bwe bayinza okukubirako kakuyege waabwe okusinga mu nnyimbe. Omuwandiisi omukulu era atenderezza omugenzi Mathias Nsubuga olw'okubeera omutabaganya atabeera na mpalana yonna yadde nga tebakkiriziganya mu ndowooza y'ebyobufuzi. Pulezidenti w'ekibiina kya DP Norbert Mao ategeezezza nti omugenzi abadde omuntu atalina mulabe oba omukwano ogw'enkalakkalira wabula ng'atambulira ku nnono ennambulukufu awatali kwebuzaabuza. He had no permanent friends and no permanent enemies, but permanent principles. And it is that which we celebrate today. I join and accept the words of His Grace the Archbishop that this is a celebration, joyous and solemn at the same time. Ssaabasumba wa Kereziya Cipriano Kizito Lwanga asimye omugenzi Mathias Nsubuga olw'enkolagana ennungi gy'abadde ne Kereziya era n'asoomooza bannabyabufuzi abalala okutwala Nsubuga ng'ekyokulabirako. Mathias abadde waffe ffenna. Twebaza Katonda eyamutuwa ate n'ebyo byakoze ku nsi eri ffe ffenna mu biki ebitali bimu. Abadde muntu wa mugaso nnyo, alumbirwa buli muntu, atwagala ate yesiga Katonda ayagala eddiini ye. Edward Sekandi amyuka omukulembeze w'eggwanga asomye obubaka bwa President Museveni era n'atendereza enkolagana y'omugenzi n'abantu abalala babadde ayawukana nabo mu nsonga z'ebyobufuzi. Ye Namwandu n'abaana b'omugenzi beebazizza abantu abababeereddewo mu kiseera kino era ne bategeeza nga bwe bayize ebintu bingi okuva eri kitaabwe naddala okwagala nnyo eddiini yaabwe. Ekintu ddali kye muyigiddeko agenda nkula ayagadde eddiini ye. Ebintu bibiri ddali byabadde tasobola kuleka afuluma ewaka sakule ye. Bannabyabufuzi abalala boogedde bingi ku Nsubuga. He believed in electoral reforms as a way of having democracy prevail in Uganda. And as such, he believed that having an independent electoral commission would be the way to go. A man who was tolerant and who loved dialogue. Since then, I've been critically reflecting on those statements. And indeed, Nsubuga and many of us espouse those doctrines, those values, the value of tolerance, the value of dialogue. But as I conclude my statements and remarks, the challenges I believe, or the challenges that have left us with, on those two aspects, one, tolerance. Yes, it is intolerant. Omugenzi Mathias Nsubuga waakuziikibwa olunaku olw'enkya mu disitulikiti y'e Rengo ku bijja bya bajjajjaabe. Ssenyonga Beka Mulinde, KTV, Amalindirire.